ne bwe bakuleetera ne bagamba oyo mwana wa ssengaawo olaba ne bwabeera mukyalawo omuwa chance n'omu interviewinga ne bwabeera tugambe relative wo mukwano gwo olina okuinterviewinga omuntu olina okumanya oba afiitinga bwamala okufiitinga noddamu n'onoonya kati awo bwamala ofiitinga ng'amaze okufiitinga by qualification ng'ate amaze n'okufiitinga by values awo osobola okuddamu n'onoonya oba alina intelligence amagezi oba alina amagezi si kyekikulu ennyo amagezi si kyekikulu ennyo values kyekikulu kuba business zitambulira mu values kati ffe abatambulira mu ffe tutambulira mu Yokaana 8:32 nti amazima gali kufuula ow'eddembe oba Luka 8:17 nti teriyo kyojja kulimba okikweke kireme butavaayo ezo zennono kwegambe ezo zennono za house of wealth bwe tuba tuinterviewinga awo tutunuulira kubanga tukimanyi bwe tuba tetuyineeyo value mu muntu gwe tuleese atwabya so ennono eya empaji eya human resource abantu abali mu business mugitunuulire nnyo to business sinti oleetemu buli omu obeera olina okugamba kamuwulirize agamba ki kyova olaba e Bulaaya eyo abasajja bayinza okuyisa mu interview nga 5 nga tebannakuwa mulimu n'otandikira ku online nova ku online n'okola yezo prometric tests nova ku prometric n'ogenda ku phone interview bawulira just ne bw'oyogera ku simu ayogera atya ku simu bwe bamukyankalanyamu ku simu akola atya awo bwe bamala ne bakuleeta abasajja baatutwala mu interview ne batuteeka mu boardroom n'abalala betugenda okumpitinga nabo ne batuwa scenario ne batugamba tuba hirinze mmwe ba boss kyekino ekizibu kye tulina ku mmeeza mukiteeseeko nga mu meeting mu interview eyo baleese psychologist omuntu amanyi ebyenneeyisa z'abantu nga baleese ne subject matter expert omuntu amanyi ku kyetugenda okuteesaako batutunuulire balabe ani ali mu kwekoza obwekoza nga batutunuulidde afeekinga kati kivaayo kubanga wano mu kuteesa ne banno mwenna baba hayalinze nga ba expert oyinza ovaayo nga olimba ekyo tekikola nga bamanya ono si team player zivaako oli ayombye oli talina nakyateesezza byeragiraawo bagenda okukugamba nti kati jangu mu personal interview ku lulwo nga bo bamaze okutegeera kyova olaba ffe wano abantu tuleeta tunuulira kanku example scenario enyangu nnyo human resource yaffe ey'okuhayalinga abakozi ng'okimanyi nti abantu abasinga e Uganda tetuinterviewinga abakozi okuba bukubi simu owaera ojja olinayo omwana nti nga baleeta kati munaye bwajja tomubuuza namubuuza omugabo ago ge mata oyo ye nido oyo ye seriraka ezo ze papa nze ngenze kukola no interview no training era wayitawo ennaku ezi ng'otandika oyombera ku mulimu ogenda ne stress tiwaye kiki oli yandeetedde omukozi tamanyi nakukozesa microwave tamanyi kukozesa oven tewa mu trainings akola biki tewa mu trainings akola kino na kino tewa mubuuzizza bandi badde bwe bamurecommendinga najja ogamba njagala ombuulireko senga omusaala gubeera guluddeyo oyinza kukola otya era ajja ng'omusaala gwe gulwayo gutya ng'ate mbadde nkola awo situndamu eyo TV okay ebyo mubimanyirawo naye tubadde n'abakozi n'otuuka okubeera nga gwe nannyini oyagala mugoba naye sengaawo oba ye yamuweereza tomanyi kyakukola lwakuba tewamu interviewinga ate wandibadde osanga obwangu okugamba eyamukuweereza nti naye omanyi ayina obusobozi era ayagala okukola naye lwolo gye nninawo ekifo kye nninawo si kikye tekimufiitinga naye nja kufuba okulaba maybe munoonyeza ku kifo ekirala so olina okufuba okulaba nti otunuulira abantu b'oleeta mu kitongole abantu b'oleeta mu kitongole kasita omala okubalaba nti bafiitinga they must fit on the values and fit for the position awo n'olyoka obakebera oba bagezi intelligence okumanya amagezi it's just application of what someone knows senga omwana omuto kati nga amasayires tumusomesa okukozesa poti ne tumuyigiriza okukozesa poti then ye kennyini atandika okugikozesa ku lulwe abeera intelligent kubanga
apply atadde mu nkola kye yasomye. Nali muyigiriza okuvaawo ku buliri nga nteeka nga mulaga nti yalinga ava ku buliri nga yayagala kusoosa mutwe kubanga bw'aba ayagala okuva akajja nga bw'ali ne mugamba nga buli lwayagala okukka nga mukyusa asoose magulu kati n'abeera ng'atandisa magulu okuva ku buliri. Kitegeeza nti abeera intelligent. Amagezi tegeetaaga genda ku ssomero kuba Mercedes awo ye lyeriba essomero lye. So n'abakozi osobola okulaba nti bwe muyigiriza okussaako microwave agenze n'agioperatinga ku lulwe amanyi heating ne defrosting oba biki n'ogenda ng'omuyigi ate n'omuwa n'obudde. So bwe batwe bakola ey'empagi ey'abakozi values first n'olaba oba afiitinga values n'ekifo then n'oddako n'okebera oba intelligence n'olaba commitment ye ebirala byonna you train. Osobola omusomesa asobola okujja nga accountant naye nga abadde takyabijjukira. You have to train them again refresher ne bubeera kasita abeera nga afiitinze.